Anything Media. Aruga omugaga Emmanuel Lwasa alabika ali ku mapeera waggulu. Obadde n'abatanzania byalekayo yo wangi tugamba baddiza ya luzinda oba enjone yakadda. Abanyamuzuka Alhaji Abdul Nyamishafi kulwanga gamatagewe nali bitonde by'eggwanga ebyenjawulo nzize olunaku tugenda amasuga fege tuyina ero tuyinaga kogera ku Emmanuel Lwasa ono nagaga w'ekibuga ekikulu Masaka bamuyita Masaka Tycoon. Yabadde olunaku lw'eggula ino gende empigi okubeera nga ayanjulwa ew'omukyala Vanessa. Ono Vanessa no John Black yamuyimbako nti Vanessa tndendende do didati. Njagala ndukufiire ku ntono tosegoka beerawo. Omuyimbi omu yavaayo Honorable Robert Chakulanyi Center mu Ghetto President the Gladiator n'ayimba nti lwali lwa Mande weebuti n'obukuba nga bwakedde bwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba bwakyuka. Emmanuel Lwasa lwali olunaku olwokuna nakkiriza nti ekyamazima omukolo gwongezebweyo mpaka olunaku lwe Sunday. Omukolo ogwo gujja okubeera nga gubeerayo. Nzikiriza nkugambe nti Lwasa yakedde ku makya n'ategeka omutegasowera n'ekizibaawo wamu n'engatto zagenda okuba nga ate ayerekera nazo empigi. Emikwano gye gyabaddewo next man yabaddewo basenga abaani bonna nga bazze bawerekereko Lwasa okulaba nga ate agenda empigi okwewangulira omwana w'obuwala Vanessa. Mu bitonotono nzikiriza nsooke nkubuulire nkujjukize ku mwalo no Vanessa nnono gwe twogerako mwana muwala muyimbi. Era kyategerekeka nti yali abeera Masaka bwato yasobola okubeera nga avaayo najja ate wa Bakuli okulaba nga abuuza alaba ku maama we so buli lwe yajjanga n'asobola okubeera nga amubuuzangako omusajja Ziza Bafana bwato we yamulaba n'alaba ekimyula kyana ekinyarwanda ekisheshe bwato n'agamba maama we nti omwana oyo njagala kumuteeka mu luyimba lwange akole nga Vixen. Era bwato yakola bulungi Ziza Bafana neyewangulira omwana obuwala Vanessa. Omwana omuwala ono omwana omuwepu wali n'amukanyugawo wansi era ye omwana omubati gwakyalina. Vanessa ono emyaka gyali 8 gyokka bwati n'asobola okuba nga yeyabulira Ziza Bafana n'asalawo ate yagende n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga John Black the African boy. Bya John Black byasobola okubeera nga nabyo tibyatambula bulungi oluvannyuma lw'okubeera nga bingi byasobola okubeera nga tebigwawo naye John Black yasooka kubeera nga ayimbira omwana w'obuwala n'akayimba Vanessa tanananana do didati byoma bifo. Kyaddaaki omugagga Lwasa n'agwa mu mbi za Vanessa n'agamba nti kaakati ababadde bangiye ndi kati mbakobye yikolayiza. Yikolayiza bagikubye omugagga Emmanuel Lwasa. Kaakati emboozi eno ejjeetya Lwasa akwata obukadde 30 okusinziira ku ripoti zetwasoose okufuna zaadde ziraga nti yakwata obukadde 20 ne reports ezisembyeyo ziraga nti yakwata obukadde 30 n'abuwa omwana obuwala ono Vanessa okulaba nga bategeka omukolo mawuuno
wali empigi Lwasa omugagga asobola okubeera nga atuukayo ng'ekyamazima kiri marembe taratibu nga luwombo lw'amaggi ng'ayingira buyingizi era ddala ng'omugagga enduuno ng'erina okuvuga ate nga n'ekidaala kirina okuteekebwa komiti mbagano bagambe nti omugagga yeewanguyidde ekimyula ekisheshe. Lwasa yagadde bintu ono nno jjukira ndina omwana ow'obuwala yakadda enjo wa Lwasa kakati Lwasa ku makyawe bwakedde omuwala ono Vanessa akubira bestman wa Lwasa essimu amugamba nti ekyamazima ewaka bataddeyo poliisi bagambye bo omukolo tegujja kubeerawo bagwongereyo wiikisi 2 mu maaso. Bestman ono ebintu bino abigamba Lwasa kakati Lwasa wano weyayogedde ekyannyumidde nti lwaki akubidde bestman nga nze wendi. Kino nno kyadde kirinamu engeri gyekitegerekamu. Lwasa ye tebaamuinfomingiddewo nti omukolo tegujja kubeerayo kyobola anafunyemu ekyokuyiga bangenda Lwasa nsooka sindikayo gye awaayi kiri kitya Lwasa kiri kitya teyamukoze so wano bamugambira amaze n'okwambala nti owaaye tekijja kusoboka mukolo teguliyo. Bestman oba next man kuba introduction ebeerako next man wedding ebeera ne bestman amukubira essimu amugamba ne Vanessa tubuulire kyekituufu tujje kubanga ye omugagga tewamugambye wagambye nzenze kanti omugagga mugambe omukolo gweyongereyo abazadde waka mugolo bagaye gweyongereyo ebintu ebimu tetunnabigula kati Lwasa bamuga agamba ate sente zinawaayo nti sente ate twazigulamu amatooke. Ko bestman nti owaayi kwata ku matooke ompeeko nti ate waliwo bw'atyo Lwasa n'aviiramu awo ngayo ekyomusota ate abaana agulya era nga we tukimanyi nti ekidiba kidda wa nnyini kyo ne Lwasa azzeeyo wa enjo. Musuko Alhaji Abdul Shafik Lwanga omukama Katonda akonkomere naye Lwasa toba kubeera mu Uganda muno batwandibaddemu tutya mweraba tusinkane olunaku lw'enkya.